olunaku olwaleero Winifred Nakanwagi ali mawulire all over Muninkiniwa Bizinatete Bizinatete wenamulabirawo namanyirawo nti masquerade naye Bizinatete yeetagamu kiboko waliwo n'omulala gwendabye olwaleero aŋŋambye nti ye good bano wayitawo ate omwogende gayaza ye Bizikanyanya ye taata w'omwana wa Juliana yeyise Bizikanyanya erinnya eririko Bizi Boniface Bizi Semwanga nga tuzeeyo ku mulamwa gwa gundi gwa taata w'omwana wa Winifred Nakanwagi asonga veni yavaayo n'ekiwandiiko kye bakuntumye nti omulenzi genda mmuhantinga down emusibe. Was it the right move? Okusookera ddala kyekyali ekituufu weewaawo ye gwe oyongerako omuyimbi oli Bizinatete gwe oyongeramu amaanyi. It was a right move okukikola because tosobola kuvaako brandi ya muntu gye bazimbye bwe bati onotandika okuba ng'ogimanyi kuba baŋŋamba n'omwana Destiny gy'asomera abaana bamuyeeya ku makya n'olweggulo baba bagenda mu buleeke ne bamuyeeya mu lanki ne bamuyeeya waliwo n'olunaku lwe yakeera nga taaga agenda ku ssomero. Musa eyo nalikoko n'emusuuza n'angamba ekintu kyekimu bwe kityo nga omwana we gy'asomera n'abasomesa tebaagala mukwatako buli kimu abaana bamubuuza ti dadi Amuza simanyi biki era kyobola Kenzo takyayagala nnyo agamba byayagala okumanya byayagala okubawa yagenda okuwoowa nyamutoolo yonna ezo issue zibaawo. Musase mwaka kino kibe kyakuyiga kuffe ffenna ffenna naddala mu abawala abasupayalinga okuba basitoba abawala wandibadde weegendeza wawoteeka DNA eyo. Musa ebintu bino byolaba bino naawe Musa Saimo naye gayi wange ali ku leediyo bagayi wange nabyabufuzi oba omuntu yenna abantu bano bakyala baffe baami baffe babeera part of our brand. Nti Musa Semwanga wawulira nti Saimo munene w'omu kibuga n'enzija y'akakyala nga muganda nkayina embalira ogenda kuggwamu amaanyi. Musajja wange tekiwoomera matama ati nkugambye Musa Semwanga njagala nzijayo omukyala ng'alinga Babi omukyala ng'alinga Shamimu nga naye omutunuliro gambe ekisajja kirina omukazi okitegedde ati nkubuulidde oli tagenda kubanga ye Lydia Jasmine omanye kyaganye ba Lydia Jasmine ba Spice baani okutulaga babaabaabwe banoonya omusajja ng'alinga Dr. Amuza nga womugjayo nti wuyo bawa Lydia Jasmine tolina kyogenda kwogera nti kyobabalya obumpwankipwanki bwabo babulira mu nkukutu nti Winifred ku bulandi ye omusuubira yandibadde n'omusajja nga Josephat Sseguya pulezidenti w'aboolugambo okitegera yandibadde n'ekisajja nga Kikasuku si kipika nga Kikasuku naye balina six pack Musa kati awakitegeere nti bulandi ye agenda gissa omuntu agenda kwagala Winifred omuwala gaye alina omusajja nga gwe njagala ab'omuwo wange alina omusajja bwati naye woonova nti yegwe Winifred gwalina akayimba akakabi ogyeyo akalasita ogyeyo akasajja nga tekafaanika bulandi oba ogikubye wansi nti yegwe Musa Semwanga bakusuubira nti kuba Musa Semwanga yeetaaga muganda wange ekikazi obanga Kishadya Nakalema bwekite ekikazi nga Shasha Brighton naye oba ogyeyo ka Grace Khan ati wadde kyakulabirako baja Musa alimba Musa ku bunene bwe Musa ku bwakabi bwe nate lambusi yeeyo Musa ebyo byavaawo Musa Semwanga kati woofuuka Musa oba ovudde ku bwa Musa tokyali Musa gwe oba oli Musa ow'ensi oba oli Musa ow'eggwanga okitegedde gw'omanye ndi Kenzo ebbanga lyamaze okuleeta omukazi nga tunaamukkiriza nga letumukkiriza kati abayiseemu nno by the way naye ono we naamulaga banaagamba batya okitegedde kati ne bawinirwaji abo beetegeere gundi Juliana Kanyomozi yabusuulako yagenda n'ayagala Kasimu Ouma Kasimu teyali mubi bokisa wangu nezitaitozi ku level ya Juliana Kanyomozi oyagale Kasimu Ouma the dream awo Juliana we yasookera ddala okubusuulira semanyi King Lawrence we yasookera ddala okubusuulira Musa nkuwulira abo gye bali abantu si bavubuka abasajja gye bali mu kibuga Kampala abaweewe ng'alina akasente ng'ayagala akakase ensi nti nze Shadya Nakalema nze mmukwatamu ng'ajja nakuba ategezi kamera nti nze ndi mu Diana Nabatanzi
ng'ayagala akakase okitegedde